mugandawo olowooza abantu si kyabuntu okubeera nga abantu batya okugamba ku bantu bano ababeera basazeewo okuyingira mu administrative secretary general ate si wange ate n'ekirala ne bwe buba administrative still bona babeera subjected to all that. Ojjukire Masaka nti Mwami Nyanzi obutakwatagana obo yabwina oba in fact si Mwami Nyanzi wabula abakunga abe Masaka obutakwatagana babwina nabo abali mu kibiina kyaffe omwali Mwami Abedi omwali yali deputy president waffe n'abalala abakunga nga bo bakola omulimu ogwabakiriza okola wabula ate nga abakulembeze abakulembeze omwali ne deputy president waffe bagamba no omulimu ogwo temulina gukola so tulina organs ez'ekibiina ezirina okukola uninfluenced so kunga ne bwabanga Mwami Nyanzi yakulira okunga mu kibiina kyaffe abantu ku level zaabwe baba semi independent okola emirimu gyabwe ekirala njagala nnyo evidence nti ono yakyankalanyiza lwakino nekino abeera abajja kubeera held to account so temuli family rule mu kibiina kyaffe n'omulundi n'ogumu tulina baganda baffe bangi nnyo bakola emirimu egy'ekibiina naye bagikola from a distance ba Mickey Wine ba Dax Vibes ba Eddie Yawe n'abalala bagikola from a distance si n'abakulembeze mu kibiina oyogedde ku nsonga y'e Masaka n'enzizaayo ku nsonga ya omugenzi kati Allah muwe ekiwummulo eky'emirembe muganda waffe Muhammad Segirinya ebyaliwo mu kumusiibula naddala ku lunaku olwo lwasembayo byawawaza bangi amatu ne mutuuka okutegeka emikolo gya mirundi ebiri n'ebyayogerwa byonna gwe mu bigambo byo ng'okikkaatiriza nti okufa kwe okuteeka ku gavumenti nti ekulinamu omukono okusookera ddala lwaki olowooza bw'otyo na lwaki enjawukana zammwe ze tuyinza okulowooza nti z'e Masaka ze zaavaako okutegeka emikolo egy'emirundi ebiri egyo. Okusookera ddala Segirinya baamutta bayinza okuba si bwe baamulwaza naye gavumenti ya Mwami Museveni nga bwe nagambye egoberera olugero luli nti empogola we yasiza ogisusiza Segirinya yalina obukosefu obwali bumutawaanya naye Segirinya baamusibira mu kkomera ne bagaana okumuwa beyiro nga bamusibira ku misango paka kati gye tukkiriza titeyagizza Segirinya baamukwata nga bamuvunaana ebijambiya ebyali e Masaka ye MP we Kawempe tewali mubaka n'omu yakwatibwa e Masaka ne bakwata Segirinya ne Sewanyana okay bwe waba ino omusango tetu protecting oba tetubikirira baziba misango baleeta obujulizi nene obwalinga obujulizi abaana baleeta mu kooti ndowooza baali tebabakubye emiggo gimala abaatuuka mu kooti ne batundya Segirinya ne bagamba amazima amatuufu bano abapoliisi bwe baatuleese ne batugamba bwe tutuuka tulumirize Segirinya naye ffe Segirinya tatutumangako okutta bantu abo abaana baababuzaawo tebaddamu baleeta mu kooti n'omulamuzi yabawa chance okwogera ebintu ebyo okulabisa naye ne bamukyusizaawo bwe baasooka okweyimirira Segirinya ne Sewanyana ojjukira nti bajja ne babawamba nga bakafuluma mu kooti ne bababuzaawo twagenda okuddamu okulaba Segirinya nga Segirinya mulwadde muyi emulago ne tusaba Segirinya bamweyimirire Segirinya ne bagana omweyimirira okutuuka ekiseera bwe kyatuuka ng'atose ng'aweddeyo kwe kumweyimirira ate ne neeyimirira ye ojjukira bulungi nnyo nti waaliwo ebyali biyitiŋŋana ja bateesezza ja ate bateesezza of course stand yaffe yali nti tetugenda kuteesa ku ddembe lya muntu kuba lyabwe bange ate ono mubaka wa parliament anyway awo tujja kutuukawo so Segirinya oluvannyuma lwa byonna n'atebwa ne tumutikka ku nnyonyi n'agenda e Holland bamujjanjabe bwe yali e Holland
yafuna omukisa ogusinkana waliwo omwami bamuyita Dr. Nico muzungu Ssegirinya namweyambulira namulaga entulugunya gye bamutulugunya waje bamufumita obuyiso kumutokyalinga Ssegirinya namulaga n'ebitundu bye ebyekyama nga bwe byatulugunyizibwa kakati tugamba tutya nti bano si baviirako okufa kwa Muhammad Ssegirinya fast forward Ssegirinya ajanjabwa naye kubanga bamuta nga maze okugwayo Ssegirinya n'atufaako Ssegirinya bwe yatufaako maama we yasooka kubiraffe esimu n'atubikira naye ate bwayitawo eddakiika ntono tetwamanya oluvannyuma nti ate abakungu baakuba esimu ne bagamba amulindeko mubika bamaze omutubikira ate ne bagamba tanafa naye era ne baddamu eddwaliro lye Lubaga ne limaani erikonfaminga nti mwami Ssegirinya yali afudde ng'abantu be yalaamira mu kyama ne mu lwatu engeri gy'alina okuziikibwa ffe wano mu Buganda omuntu alaama era omuntu bw'alaama tussa ekitiibwa mu kiraamo Ssegirinya yalaama mu kyama ne mu lwatu engeri gy'alina okuwerekerwa era twakola ekyo kyonna kyonna ekisoboka yali musajja musiraamu era twalina okunnyonnyola ennyo abakulembeze b'obusiraamu bamanye nti tetuyisizaamu ddiini lugaayu wabula tugezaako okutuukiriza to the minimum muganda waffe kyeyali ayagala Ssegirinya ne tumukungubagira mu kitiibwa twamujja ne tumutwala ku kitebe kyaffe ne tumukungubagira Right Honorable Joel Ssenyonyi abadde leader of opposition yakulembera oludda oluvuganya government mu parliament ne bagenda ne bamusabira kubanga abadde member wa parliament wabaawo omutemwa oguyamba okuziika mwami Ssegirinya naye kubanga number one government ya Museveni esobola okutta omuntu ate ne influence nga ne mu kuziika kwe basobole okumuziika nga bwe baagala ekyo kikafuuwe era ne Ssegirinya yakitugaana era Ssegirinya yatugamba tetumugamba nti wumula mirembe yatugamba bw'afanga tuwerenga tugamba Ssegirinya lwana kubanga tebayinza kubanga abantu bamusse ate nga tumugamba wumule mirembe era ne tukigoberera ekyo kakati butwala tukugenda okuziika Ssegirinya ku bijja by'abajjajjaabe ekadugala kati awo nga bakozesa influence mu kyalani Tamongo ne gavumenti ne bakwata sente zirina okwerekera Ssegirinya ne bazikwasa mwami Mpuuga si a leader of opposition si yakulembera ekibiina Ssegirinya kyabaddemu si Ssegirinya gwe yalaamira naye ne bagamba mpyate commissioner wa parliament si commissioner wa parliament nze namulonda nga commissioner wa parliament era twamugoba ssebo so si commissioner wa parliament naye okusingira ddala Ssegirinya abadde MP wa opposition MP wa opposition anaaba mukulembera leader of opposition atava mu kibiina kye ate Ssegirinya nga wa NUP naye wano twali mu kufa nga tulowooza nti eky'obuntu bulamu kyosobola okukola kwekwatagana n'abafiirwa ne mukola kye mulina okukola ate ekirungi mwami Mpuuga nga mu butongole akyali wa kibiina kya NUP kitegeeza naye ali wansi wa Joel Ssenyonyi naye ekyo tekyakolebwa mukyalani Tamongo Museveni ng'ayita mwani Tamongo bayagala bakozese muganda waffe Mathias Mpuuga kwegamba okutyoboola n'okulengeza n'okukakanya Ssegirinya ekyali tekigenda kukirizibwa abantu abagala Ssegirinya so amawano ne gakolebwa abaganda baffe abamu abaali part of us bondowooza obukyayi n'effuba lye beewulira lya crowdinga oba lyabalemesa okulaba ebintu mu buntu bulamu mwami Mpuuga ne bamuwa amagye ne bamuwa poliisi ne bagenda ne basalako ekitundu bye twali tutegese emizina gyaliwo ne bagijjawo ne bagamba gino tetujagala ne bategeka okuziika okulala walaba nga ekiro eggulo limu bajja byali online ne bapangisa abayaaye okugenda okola effujjo era basula beewera tujja mu kuziika mugenda tulaba ne instructing bannange bonna nti temugetinga involved mu kavuyo bwe mulaba omuntu naye naateeseteese okukola akavuyo temugendayo tuwerekere
buli omu yaliyo, ababaka ba parliament baffe baliyo, tuli basiimu nti n'aba NRM banji baliyo, n'aba FDC baliyo, ne former leader of opposition Betty Awola Chan yaliyo, n'obwakabaka bwa Buganda era tuli basiimu bawereza obubaka w'ekitiibwa Noah Chimba yaliyo, ne tuwerekera munnaffe mu kitiibwa. Yes, of course, kyatulumamu nti abaana ba Mohamed Ssegirinya babajja ku mulambo gwa kitaabwe ne babatwala mu kisaawe gye baali bategese olumbe mu ngeri y'ekikristaayo. Ssegirinya yali musajja musiraamu, omulambo gw'abasiraamu tebaguleeta guteekaawo mu lujjudde, tebaguteekako bimuli. Ku mulambo gw'omusiraamu tebaleeta muntu ayimba amaze emirimu gye, ebyo byaffe by'Abakatuliki n'Abakristaayo. So twalowooza nti tekyali kya buntu bulamu. Ate fenga NUP, fenga mikwano gya Ssegirinya, twali n'enteekateeka ey'okusasulira buli kimu ekiri mu kuziika kwa Ssegirinya. Ngera ekiteeso kyaffe kyali nti sente zonna eziva mu parliament ezina okukola ku kuwerekera Ssegirinya, nategeezebwa zaali miliyoni oba 66 awezityo, nga tulina ekiteeso nti sente ezo ziweebwa abaana ba Ssegirinya, family ya Ssegirinya batandikire okwo, kubanga abadde anoonya ekigulira Amagala Eddiba taliiwo. Nga bino byonnaffe tusobola okukola ki? Okubikolako, era twabikolako ssebo, era tewasigala kubanja kwonna. Muganda waffe ne tumwerekera mu kitiibwa. Just kyali kya nnaku okugezaako okozesa poliisi n'amagye okukangakanga abantu mu kuziika kwa muganda waffe Ssegirinya. Kyali kya buswavu, naye Ssegirinya omule mirembe. Njagala nnyo Ssegirinya tumujjukireko birungi, tuleme kumujjukirako abo abagezaako okumukakanya mu kuziikibwa kwe. Ssegirinya tukyamwagala, memory ya Ssegirinya eri alive muffe, ffe tumanyi Ssegirinya kyali ategeeza gye tuli. Mpoza ate nga buli kirungi buli kibi bikijjawo n'ekirungi. Omugenzi Basudde yagamba, era naye yali munnabuddu, tiwandikola ekintu okulumya gondi ne wekanga ng'oyambye muyambe, kubanga ebbanga lyali ddene nnyo bwe batera Ssegirinya nga Mwami Abedi Bwanika agamba tulina okwogera ne Museveni, ng'ate Mwami Mpuga yagamba no, tetwogera na Museveni kubanga kye twali tugamba. Era bangi mujjukira monita yafulumya amawulire agagamba Museveni yatudde wabaddewo okuteeseganya. Nentuukirira muganda wange yali deputy president ebiseera ebyo, ne mugamba why wateeseza ne Museveni n'abyegana n'abyesamba, ate sayina nsonga lwaki simukkiririzaamu. Era netwala ekigambo kye ne wano mu kuziika Ssegirinya simanyi bwe byamusumattuse, ate n'agamba nagenda nenteekesaganya n'abakulu kwegamba ne bwesanga nti mu kaseera ako akazibu ate kalina amazima gekajjeeyo. Naye Ssegirinya omule mirembe, tuse ekitiibwa mu bye yakola, era tusuubira nti n'abo bonna abaagala omuddira mu bigere banaatunuulira Ssegirinya kyeyali ategeeza eri abantu be ne bakigoberera ne bakiwa ekitiibwa. Waliwo oyogedde bingi nnyo ebyali mu kufa kwe, mu kulwala kwe, byonna n'oyogera ne kwoyo omusawo Dr. Nixon. Si musawo, just PhD. PhD just. Okay. Naye waliwo ekyajjirako awo nti waliwo ebifaananyi ebyafulumizibwa nga biraga obwereere bwa Ssegirinya ne kibateekebwako, era n'abantu benalaba nga bakulumba butereevu ng'omuntu nti lwaki mwakoze ekikolwa ekyo. Weewaawo bintu bingi sibanenya, bintu bingi ebikolebwa, ne bwe kikolebwa e Karamoja bajja kinenya Kyagulanyi, ne bwe kikolebwa ate oba ne Museveni byakola babinenya nze, ne bannaffe Museveni baasiba babinenya nze. So ekyo nakimanyiira, naye ngeri gyompadde omukisa nekino kakitanye nti omwami oyo Dr. Nico Muzungu mukwano gwaffe, mukwano gw'Abannayuganda, yali mukwano gwa Ssegirinya. Bwe nalaba ebifaananyi ebyo nasooka kwekanga era ne mukubira essimu ne mugamba owaayi ffe abaddugavu, ffe Abannayuganda, kino kya buswavu, obwerere bw'omuntu oyinza otya obbuleka, oyinza otya obbuteeka ku mutimbagano. Kiyanziramu yaŋŋamba nti bwe yali ne Ssegirinya, Ssegirinya yamweyambulira n'amukuba ebifaananyi ebyo, n'amugamba bino ebifaananyi tobita,
ne bwe ndiba nfudde omekinganga sure ne gana amazima gavaayo kakati nali siina bwe nsobola genda maaso nga muyombesa ate budde ebbali n'okitunuulira weewaawo nze tekyansanyusa naye neewuunya ate abantu abanenya omuntu alabisizza okutulugunya okwakolebwa ku Ssejjirinya ne banenya ne balema okunenya omuntu yabikola Ssejjirinya baamwoca baamutulugunya baamukolako buli kikolobero kati gwe toyinza kugamba nti ono ayolese okutulugunya ko bakola ku Ssejjirinya ye mubi so si oli yakola okutulugunya okwo ku Ssejjirinya nze ndowooza twandibadde tuvumirira nnyo abo abatulugunya Ssejjirinya okusinga ono eyaloopa okutulugunya Ssejjirinya. Okay. Mu ntambula y'ensi tufa mirimu ne gisigala nga gigenda mu maaso okutuusa olunaku Katonda lwalizingako ensi eno. Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde enteekateeka z'okuddamu lwe kagenda okufulumya enteekateeka ez'okuddamu okujjuza ekifo ekyo eky'omubaka owa Kawempe North ekyalimu Honorable Ssegirinya naye enegenda kubeera ezimu ku ezo by-election ezibadde mu kisanja kino okuva 2021 by-elections zonna zonna ezize zibeerawo ezimu ku zo muzeetabyemu nga NUP naawe kennyini ng'omuntu n'ogendayo ne babawangulirayo eno by-election okubeera kwayo mu Buganda mu Kampala erina byeyinza okukyusa okuva ku ezo by-election ezibaddewo gye mugenza obutereevu mu kalulu ne babawangulira nayo ne batuwangulirayo nga wanga batuwangulire Kayunga ne babawangulira ekisolo ne Kayunga asirise tosobola kukiddamu ekyo kakati njagala omanye nti tebatuwangulangako Kayunga nga bwe walaba buli polling station twagiwangula era DR forms ne zijja naye ne bakwata owokusatu ne bamulangirira ekyo Mwami Museveni azenga akikola yes twabadde ekisolo independent yawangudde era tumuyozayoza naye era okulonda okwo nga bwe walabye kwabadde kulimu buli vulugu owa buli kika so bibadde nga bwe bityo tetugenda mu kulonda nti tugenze batulangirire tuba tugenze mu lutalo nga tugenze okujjayo ebintu bino wammanga okusooka nga tugenze okujjayo obuwanguzi bwaffe era obuwanguzi ebiseera ebisinga tubujjayo oba babulangiridde oba tebabulangiridde nene okusingira ddala tuba tugenze okuwagala bannansi kakati eno by-election egenda kubeera Kawempe guno nagwo mukisa okulaga Mwami Museveni kiriyale n'okusindika message kuba eno by-election ngigeraageranya ku yali ekyaddondo eyandeeta nti eno by-election eyo teyali ya Kyaddondo wokka newakubadde akalulu kaali kakuba Kyaddondo yali ya ggwanga lyonna era eno by-election egenda okubeera Kawempe North si abantu ba Kawempe North bokka weewaawo be bagenda okulonda be bagenda okukiikirira Uganda ne Uganda egenda kutoniizibwa paka mu Kawempe North ndabye bangi nnyo abeesowoddeyo mbeebaza era n'abalala mbawagira baveeyo okwesowolayo ffe nga National Unity Platform tulina process tulina emitendera gye tuyitamu okuselectinga candidate bangi nnyo bendabye naye alina kubeera omu era omu anaaba asuumuse mu banne tulowooza nti bano abalala bonna bajja kuŋŋaanirako oyo omu ffena tujja kuŋŋaanirako oyo omu tugende mu lutalo ne Mwami Museveni wanaaba aleese twalina ekirowoozo era tulina ekirowoozo ngaffe abavuganya Museveni ebyaddala kuba waliwo abavuganya Museveni ebyaddala ffe waliwo n'abamuvuganya ebyekiwaani naye ng'omulimu gwabwe kuddukira mu layini nga bwe bakoonoona avuganya Museveni nga bwe bakoonoona avuganya Museveni nakyemalira asobole okuyitawo nabo tubayina naye abantu b'e Kawempe North guno gw'omukisa gwammwe guno mulundi gwammwe yemmwe mutugoberera ekirowoozo kye mulina tokimazeeyo ekirowoozo kye kyammwe abavuganya Museveni ebyaddala ekirowoozo kye tulina ky'okubeera ne candidate omu twandyagadde okubeera ne candidate omu arepresentinga abo abavuganya Museveni ebyaddala naye nga manye nti mu buli kulonda abeerayo ne baleese abasumbuyi
era tebajja kubulamu ku mulundi guno naye tweteeseteese pozi kyenjagala okubiriza bonna abeesimbyewo babeere beesimbu babeere confident era bamanye titewali ku bonna asobola kukozesa influence yaabo mu kibiina. Nfuna complaints nti ono wali agamba nti kakati abakulu mu kibiina oba balabika bawagira ono ate bano balabika bawagira ono ate bano balabika bawagira ono. Yes, kiryoke buli omu kubaako gwawagira so si abakulembeze mu kibiina. Abakulembeze mu kibiina balina kuba neutral era saagala muntu yenna kuba candidate atambuleyo agamba nze omukungu bwati awagira nze n'omukungu bwati awagira nze. Omuntu yenna yenna ajja n'abagamba nti omukungu ono awagira nze n'ono omukungu awagira nze kiba kikyamu era bwe kyesangibwa nga kirina obutuufu bwonna ekyo kibonerezebwa. Buli omu yenkanankana ne munne, buli omu alina omukisa gwe gumu ne munne. Okuvuganya kuno kulina kubeera kwa mazima na bwenkanya. Tuna n'enteekateeka eziteekawo debate oba okubaganya ebirowoozo fenga National Unity Platform okufunira ddala oyo asaanidde era kirina kubeera open to making sure tufunayo omuntu ng'asaanidde. So sinti nze ni mukwano gwono oba ndi mukwano gwono oba nnyina influence eno bonna benkana era bonna balina okubeera ne fair competition. Wow. Ekyo kintuusiza ku kibuuzo kino nakulabanga oyogera ndoza ali press conference yagulawo omwaka guno n'okunga bannakibiina bonna baveeyo beesimbewo ebifo ebyenjawulo ne bafuutu soja bonna mwenna muveeyo mwesimbewo ne kati wano eno gambye nti abantu bangi beesoboddeyo era nkyawagira n'abalala bakoleki baveeyo beesoboleyo. Okweyagaliza kwa buntu kino tekireetera omuwendo gw'abeegwanyiza ekifo okubeera omunene ennyo. Nabadde ntunuulira Kawempe bangi bwe bati bwe mbeera nzirayo ewange mpita mu Lubaga omwo ne buli muti gwe ntunulako kati guliko ayagala okubeera MP wa Lubaga South nga tebali omu tebali babiri tebali basatu. Kino mugenda kukikola mutya ku mulundi guno nga feelings zigenda kubeera waggulu buli omu ajja nga awulira yagwanidde singa ekibiina kinaalonda nti tulonze ono omuntu agenda okutunulamu ye nga mu kwepimaapima alaba oli amusinga. Tetugenda kuddayo mu biri ebyo twawulira nti kaadi za noopu za kugula kaadi za noopu za nga bakumanyi za Kabega. Mugenda kukikola mutya ku mulundi guno? Nga bwe nkugambye nti tewali bya Kabega era tewali bya kugula. Obukulembeze bwa NUP bwenkulira okweyagaliza kyabuntu. Olunaku lwa leero nja kugerageranya NUP ku mwala omulungi ku kyalo Ndibassa. Buli muvubuka atuuse okuwasa kwaba ayagala okuwasa era Ndibassa ojja musanga ng'aliko abavubuka 10 abaperereza era buli omu alina omuwala we yandyagadde abeere nga yeyeegombwa buli omu. Omuwala oyo asobole okweroboza omulenzi asinga okubanga yadagada, omulenzi okubanga yasinga okuziba obulungi yasinga empisa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So NUP naye eringa omuwala oyo nti abeegwanyiza okutukulembera olw'ebyo bye tuyimirirako n'olw'obuganzi n'obuwagizi bwe tulina bangi ate era kyabuntu naye era awangula abeera ki? Abeera omu oyo atuukiriza ebisaanizo byonna n'asinze okureflectinga oba okukiikirira amaanyi g'abantu. So eyo yenkola yaffe. Kirungi okuba n'abavuganya nga bangi abaffe gwe ng'olina ekibiina kiri awo naye nga tewali ayagalako kuvuganya ku tikiti yakyo obulira bulungi nedda oyagala nga bangi be bavuganya ku tikiti yo. Of course ngera bwe nkugambye omuwala omulungi bw'alondawo omulenzi aba asinze ebisaanyizo n'agamba kanfumbirwa ono kiba kirungi abalala era abalina ensa abalala bagamba munnange ayagadde oli munnaye tubaagaliza emirembe mingi tubaagaliza obufumbo obw'essanyu n'ebirala bifaanana bwe bityo naye ate abatalina nsa banyiiga bunyiizi abalala bagenze ku ndagu abalala baagala mutemula. So era bwe kibeera ne muffe abo abalina ensa bajja gamba okuvuganya kubadde kwa mazima na bwenkanya kuba tukibagambirawo bannange
mwesimbyewo naye mwena mwenkana anasinga mumwe yabasinga era abasinga ba undertaking oba basuubiza tya ekibiina bwe kinaaba kironze atalinze nja kuyimirira mpagira oyo awangudde ekyo nno kikyali mu bigambo tulinze kiraba mu bikolwa. Obudde buli nno butuweddeko tusigaziza ndowooza ekinene nnyo eddakiika emu mpozi n'endala ekitundu oba kye bayinza okutwongera nga tuli mu kusiibula kakati njagala okozesa eddakiika eyo owumbewumbe ssebo. Nze nja kuwumbawumba nakwebaza nja kwebaza abantu b'e Butambala gye twabadde mwebale nnyo bannange kwaniriza deputy president waffe mu kitiibwa mu ssanyu temukomaawo mumuwagire mutuwagire ffenna tukwatagane tukyuse ensi yaffe. Era mu kitundu mu kiseera kyekimu ne njagala otumirako chairperson waffe chairman waffe Mwami Sejemba ow'Empigi. In fact ngenda kubeera nabo olunaku lwaleero wali ekitambiro ky'emmisa mu maka ge muvubuka muto nnyo ayingira buyingizi nnyumba ye naye yatandikira mu bukulembeze atukoze bulungi nnyo tukwebaza Mwami Sejemba era tukulinamu essuubi lingi nnyo ngenda kubeera nammwe olwaleero. Ntumireko ku baganda baffe bonna bonna tulinayo abafumbo baffe abapya Komanda Shafiki ne munne Jamira bafumbiriganiddwa weekend eno wedde tubayozaayoza omanyize empagira nnyo abavubuka abato okufuna ababeezi kibayamba okwewala siriimu okwewala empisa ez'obwenzi okwewala obuseegu naye n'okusingira ddala n'okupulaninga future nga bali wamu tubayozaayoza bannaffe na bonna bonna nsaasira n'abafunye ebizibu nkulisaayo ne muto wange Manisuru Semanda King Saha wamulabye obuyimbi bwa Nuupu wabulabye nkulisaayo muganda wange webale nnyonyo nnyo kwesa music industry kitiibwa ne ba artist abamuyambyeko nebaza n'abapoliisi obutakola biswaza kuba basoose kwagala kuyimiriza shoye kyandi baswaziza nnyo naye mwebale butakola biswaza ebyo bigira bikoma ku ffe ate naffe nsuubira nti gye bujja mujja bitujjako. Njaga tumira abakulembeze bonna aba National Unity Platform mwenna njaga tumirako abantu ba Buganda n'aba Uganda bonna njagala okwebaza abaganda baffe ab'e Dubai abakulemberwa coordinator waffe Mwami Arnold Subi mwebale nnyo okutwaniriza mu kitiibwa twasanyuse twabadde bulungi nnyo n'okubakunga mwenna abavubuka chance ekyali omugende mukebere enkalala z'abalonzi making sure muli balonzi temunyoma akalulu kakola ebintu bingi ebyenjawulo tukakozese olita kugamba nti biveeko ebyokulonda Mwami Museveni akoze ebintu bingi nnyo twetamwe okulonda kuba ayagala tubiveeko temubivaako ensonga laki baagala okujjawo okulonda kuba bamanyi tebalina chance ate kati awo ffe wali amanyi gaffe mugende mu maaso nga mubyenyigiramu abavubuka mwenyigire mu bukulembeze mu buntu bulamu mu bwesimbu nga mugoberera values zaffe nandyogedde bingi nnyo kantumire ku mukyala wange omukyala nga tonda bamutumire gasina mutumire otera okutunyumizayo ku bugero bunsi bakalidi leero tolinayo mbeera n'emboozi zange nnyingi nnyo neera neerero mbanyumiza emboozi nagibanyumiza eddakiika olw'omusajja ali mu byuma emateko olw'obulungi bw'emboozi ezo agabe kakuwa eddakiika anyongeddeyo eddakiika kati mbanyumiza emboozi ki bannange kambanyumize mbeera n'emboozi nnyingi naye ate emboozi ezimu bwe naazibanyumiza omanyi mwe mujja gamba mbalimba naye te nga sibalimba kati nabanyumiza emboozi yansi nemuwakana nsi yagenda kuwummula bambi nga mukyawakana ne mbanyumiza emboozi ya Kalidi nemuwakana kati mbanyumiza emboozi ki mbanyumiza emboozi ya Kapere Kapere ndooza n'agibanyumiza munange tutuuka e Dubai Kapere ndooza yali tasulangako mu hoteri ya bbeeyi bweto kati Kapere ayingira mu hoteri bankubidde bukubizi ne bagamba waayi tulina obuzibu wano olowooza Kapere akyali mulamu ne mbuuza kyekibaddewo ntya nti bakonkona tukubye oluggi Kapere taggulawo kati tukubidde na hoteri ekubidde poliisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga Kapere yalira kisinze omanya okutukumu kwekuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano kebanyiga tindi nga bakonkona kaali katunudde ku saidi akutu
okutawulira Kapere yamaze ebbanga mu hoteri nga tafuluma naye mbozi endala ndooza Kapere yanagibanyumiza olwaleero kana bibanyumiza mbozi nyingi sanyuse nnyo okubeerako nammwe kantumire ku mukyala wange mwebaze nnyo okutwagala n'okutukuuma tumire ne kuba foot soldiers bonna muli baakabi nnyo mwebale kutwagala nsembeyo ani ng'akakodyo kasembeyo kikyali kyange kye bayita Bobby Giant kisajja kisoga kyeyo kyajja wano ne kiwasa omuwala omulungi ennyo gwe bayita Swabula ow'omukisa era amawulire gennyina nti batambula bulungi nkutumiddeko muganda wange okusembeyo kabadde kakodyo kantumire ne ku Alex Waiswa mufumbiro omusajja ateri antama naye nga ntumidde basoga bokka nange kanneetumire kasita nange nze ngobi mwebale nnyo mwebali eddala basebo ne bannyabo kubeera naffe omukama batukumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza nnyo toyanze